Okay, nkwaniriza gwe ate najo sinziro kubanga ate okulaba nkomaze okubeera nga togenda maaso okubeera nga ate otugoberera seyimo official kwa mkutu gwetuwangalira ate neza mukubanga mukigeza olumukaga sawa 2 ekyo kya ku weekend nakumbeera kubeera nga ate mbawa yosinga ddala okubanga oyagala kasita omanya nti kibadde kitambula nga weetaaga okubanga okimanyako osobola na kukijja era kubanga onyinga subscription button eyo tuli maaso okubeera nga ate tuwuliziganya wano wendi ekesi yendi emabega sigenda bweru wa ggwanga kameramani wange ajja kukulagako wano we tuli waliwo abazimba fe abatera okujjawo ko wano wabadde olunyumba wonna naye ne basalawo bagaziye olujja lwonna ensonga lwaki balugaziyiza ojja kubanga okitegeera ndi kigo kajjansi ndi wasenga kezia kulannama akola ebintu bingi okuleka ekyassenga kyemumanya ekimutunza yagattako ekyo abakulira abasawo b'ekinnansi atabula ebizigo senga kikira kyotakola Black acid nzijayo mu Buwarabu mu black acid obera musubuzi abanga musubuzi mba musubuzi kuba sinze mbanzi tabuti Israeli ndi baleetera erya sukali ne balinywa ne bawona nkola bingi mukyala na mulimi obuno gwe mulimo obusinga obukulu obulimi gwe businga obulimi obwo bwonna bufunga onaku omumwetuulirira kakati ono omulimu mulala gwe tunatera okukwatako mu nnaku ezijjawo maaso tunatera okugutongoza mu butongole bana obufumbo nagwo no mulimu senga nesimye okulaba weewaawo sanyo senga abadde n'okunoonyeza ebbanga lingi naye omanyi abantu bangu okufuna era tebaba n'amakulu gali awo omuntu gw'olwawo okufuna ekitegeeza oba n'ebintu bingi by'omwetaagako naye ate nkusanze olina gy'ogenda olina emikolo mingi olina bingi so tugenda ku olina mugole omugole tebamwogeza nnyo so kuba n'abali mu kisenga abalina emirimu gyabwe bangi senga ogamba oti oli otya sayibu obulamu si bubi lwakuba nina mukasenyiga naye era endwala y'omugole tebanyiikiriza oba otidde ekidala ndiwanyisaako omanyi bitiika ogenda wali nogamba nkusibidde awulira muli otidde tiddemu omwami gwenfumbiddeko emyezi 5 nemala omwetegereza kiwezi nga lwakinene kama mulungi ab'ekitabo ky'ekinnansi temulina mateeka ga bayibuli gagamba nti pakanga obufumbo butuuse obwo obugumiikiriza twabukanyuge omwana aliwawo kuyisaako gaali ku luli olulenzi olugongofu lwennafunye senga ndi tiimu era oba otandise okuwandika tonneerabiranga nze nange awo wensibidde bigenda bitya bigenda bulungi tebigenda bubi na buno obufumbo ndaba bugenda kunyangwira sayini eziriwo ezo sayini eziraga nti obufumbo bunagwa kasita omwami akugamba nti siibe wakatufaayo buli kimu nja kuleeta maama bugumi obuliri obwo njaga kubusanga nga bwokya ng'omanya nti obwo obufumbo senga wano nansibawo kakati bino biwedde olwedde eggwata abadde atereeza obwabalala kakati atuzze ku buwa obutereezezza ngenda kubutereereza ddala bwasooka obimanyisayimu mbimanyi natwaliwulira era tetubireeta kubasaa kumanya bitwagala omutima twagala bimanya kakati nga tudda mu mbuki eti eri embaga eyasooka ndi mbuki mbu eyokubiri nga kiki ennyo atakikolangako tandika okutubuuza ebibuuzo ebitakwata ye ne bw'aba anakikola ani amumanyi sayimu akunoonya n'ekigo eryo n'abafumbiddwa embaga 15 nga tezirimu na mulamu tuli yakubiri ate tugenda jjongeramu ezisinga naye ne weewuunya nti okuva we nabeera mu nsi abasajja 4 ate n'embaga 4 era n'okwanjula 4 ekyo si kyanjawulo wembuuliza ekyama kyeki ekyo kasita onaabako n'oba n'omukisa n'obeera kiriya buli mwana akuyitako kati gwe tolaba nti emyaka mito naye oli wano ogamba bugaye nti omusajja nga yansoonya olukazi musajja nga yansoonya olukazi senga olina wakinnansi otandise osoma obwongo naye mbadde ensaaga tugenda tambulira awo senga nno omuntu walwala kati ate namusanze mulwadde naye atidde mukolo ajja kubanga alikavainga senga tugende ku nsonga z'enteekateeka zino briefly saaga tukiremu mukono abantu bakimanyi nnyo enteekateeka ziri zitya ez'omukolo zagiddwako ddakawo tuli mu kuteekateeka era nga boolaba abaana bali mu kwetala gano ge maka g'abakadde bange webanzaalira ddala era waliwo ennyumba mumajje mmanyi eriko amazzi
era ne wano walungi banne babazaala walungi bakadde baffe batunda nnyo emmwanyi eri gy'omanyi okuli amazzi agabuuka eyo ge maka gange ate omwami najja nsimba amaka emukono awo mukirowooza watemya walinga eggulu ly'enseera kati olwo ensula eryetya ensula wa mwami mukirowooza bampasizzaako ku luno naawe Simon ndekaako bampasizza ekigo sente weri wasizaayo andi ate tosobola abasinga abadde musajja nandibadde empasiriza yena tetosobola notekayo haki nnya olowooza abasuza abakyala babiri bali bulungi nnyo tebali bulungi n'akatono omusajja kasita asukka haki emu n'ayingira ey'okubiri ng'eddembe liribuze buli gyagenda asola teyeebase era oyagala oli era wasuze oweweetooli kaakati onimbalima nti namanjagala bambi kumba olusaasi nga kwagala oli bwadde eno agamba nvaako ndaba wasuze nawa mukazi wo oba kyayonoonywa wuuyo naye nowoomu buli waddira dadde kulikayo ndabira wa mukwano kalawo awo wetuli nesaawa kabona lubo wajjumba aligaweesa ate ffe tuwefunye Simon anti byempiseemu byayiseemu abonyebonye embaga yakakubeezi nange mmeka kati olabe bwe twefunye kati obuzibu embulabidde buli bumu ono asindika n'ono asindika bajjajja tebeunange byomwali nonyweza ekiki eno gyonywereza ekikyo naye nanywerezaayo ekiki kuba ffenna tuli baganga mwenna muli baganga tweganga nadda twalyetera ffekka mu mmere netulirya netugaa nti kati twerokinge bannamawulire babulwekubi bawandiika nti ate kulannama ne Ssaabakabona abakulembeze ababiri baayawukanye eryo eggulire libafu experience ereeta eyekino ekintu ekipya because tubeeramu ng'ovudde mu mukwano omukadde nodda mu mupya tebitera kuba byangu experience eryetya nga tuvudde mu kyo kyetwetegekera ekyamaanyi experience oba nkyogedde bulungi manya akazungu tugende nekiriwo kaakati ffe twetegedde omwami ono sifumbirwa musajja fumbirwa ki mukwano gwange naye tawasa mukyala we awasa mukwano kapo kasita mufuuka ab'omukwano kiba kiwedde ate omuntu bw'alemwa okuba mukwano gwo mu mwezi ogwo tosuubira nti lwe munaaweza omwaka lwe munaafuuka ab'omukwano nga mwakeera ab'omwezi ogwo guba bamaze okufuuka ab'omukwano omuntu olina omwetegereza nnyaawo nga mutandika bw'olaba nga bw'ajja n'emitwalo 5 agikukusa mwekengere nga Simon oba tonnawasa ng'omanya nti oyo taabe mukwano mbusenga nga bw'ojjayo mu bizinesi zonna bw'oziteeka ku mmeeza kati Ssaabakabona bamukisa essente ekikulu yakola mwana muto yatandika okukola nga alina 11 nange 11 essente n'azifuna tugayita majja n'agafuna ate nange natandika ndi mwana muto fembi tekuliiko ali bubi kati obuzibu sente siwe buzibu naye omanye ettaka lyeyampadde ate buli lwalikuwaga akyusiza ddala ekyaba saagala ogambe nti njagala kufe Ssaabakabona ogenda twononera abasajja ndeka naawe natudde mu bintu saagudde mu bintu wabula natudde mu bituulu basajja aboonona sente bakyali obwe batyo ng'ate bazoonoona bati yazitadde mu maali ye ffe tuzewe nkuteeka mu nnyumba esigala mu mannya gange ekyuma kyo kyeyangulidde wakirengedde ate nga nekukwanjula ndeetera kipi kitunuzeemu kati bagenda tuwa ekifaananyi bagenda kitu ekyo kyuma yakingulidde kipya nga kiyimiridde lwakuba gye tuyita kiraga enseeno gye tuyita eyo bagamba omukwano guno gwandibanga gwa bizinensi ogwaffe teguli mu bizinensi olw'ensonga buli Ssaabakabona we yeegata netusenga kulamnama senga kulamnama kati yaako ekibiina kiba kitote obumu traditional healers obumu traditional healers ono akulira buwangwa na nnono mu bufunze muyite paapa waba buwangwa enzikiriza y'abajjajjaffe kati bano w'ogatta ebibiina ebyo ebibiri biba by'amaanyi va ku bibiina gamba nti Uganda eno erabye era efudde ebonyebonye bw'okwata omutwe gwa Ssaabakabona n'ogugattako ogwakulanama ensi eba esigaddewo oba olina amaanyi mangi kyeva olaba abantu batulwanya ennyo balabe nga twawukana era ng'asinga okugwa ono omukyalo obwebulenga oba takyalina kkubo kefa mwagamba nti kakati tukole bwe tekisinga kozi owobulenga yaani nti bulengesmaama fiina
Mama Fina nga pulaani eriemu Ssaabakabona ne Ssenga Kulannama mukole obufumbo bw'ekimpatiira oli agende nga takyalinawo kyali kakati omukyalo oyo nze ngamba talina mutawaana kubanga nsuubira alina abaami ababe nange ono Ssaabakabona wange lwakuba bwe tugatta emitwe aba amalako ne tusula mu buliri nga tugumbibwe nga muyiiza muntu tulina kye tufumba aba ayitawo ate kuyiya kwanguwanga kuli mukwana naye nga buli muntu yenna tumwagaliza ebirungi era twagala tufuuka ekyokulabirako eri eggwanga omukulembeze omulungi alina kuleka mukululu nga gwa kkovu nga liyise ku lulagala olina bba mulambulukufu bw'ogamba abantu nti nno mweyise bulungi mulina olina kweyisa bulungi bw'ogamba abantu nti nno omukyalo omufumbo alina kudda akasaawa 2 olina kudda saawa mmeka ezo zennyini nze nno nzirayo saawa 11 kuba nnyunyuka 10 ekintu ekirala ky'olina okwetegereza okiteekeko nnyo essira fe abakulembeze b'abasawo ojjukira we bantikirira entale zaali mu ggwanga omanyi nze saanukula fulufiga yavuma nze n'atasobola n'omulema n'avaayo n'ayigira ku nze okutambula n'olulimi olutalimu nga muwuli n'alufuna n'alukubamu n'ayiga okwogerera ku Kulannama n'omwana ayonka n'ayiga okwogera wampulira nvuddeyo oyo ye mukulembeze pulezidenti Museveni mumukubye mu katuuni mwe bannamawulire mwali mumuwuliddeko ng'avuddeyo oyo gwe bayita omukulembeze abaali baagaana okuneegattako bonna bajja kirindi ng'enjuki ezikulumba okuluma Kulannama tukulabyemu omulamwa anti nze ebintu biri nze sirya nguzi sekkiriranya essente nzirabye buli kimu nkirabye bwe mba najja kukulembera ndi bwenti nze najja kukulembera senga nze natandika okuwulira ng'otunda ddagala lino ng'okola ensaano mu kinyambaako binazi bagita batya kaawa ono w'ensigo ng'okola nakati mulina amaanyi ga kisajja kubuulirira nga wenkumanyi senga empewo zijja ssaawa mmeka because awo omuntu ogenda omutindo ne gulinnya guba gulinnye empewo ziveeko ze zaasooka saagala bawabye bannayuganda ekyo njagala nkikubuulire Saimo teri muntu atabula ddagala nga taliiko maanyi ganjawo era n'osanga omuntu n'akunogera ssere n'akunogera ennanda n'akunogera obulweza n'akunogera kayayaana n'abitabula nga taliiko maanyi ganjawulo ebijja kukolera omuntu olina kuba nga oliko maanyi ganjawulo va kuba n'abanvumirira mbu musiriiko wadde omuzimu gw'enkoko nze nno ndiko omuzimu gwa ssengange Kulannama nze ndi musawo omulambulukufu bwe nti eyalinnyibwako empewo nga nina emyaka 13 omusambu ogwo nnakabuga ate nga siri wankima nze nagusamiriranga kubanga ne ssengange ye yagusamiriranga kitange yali musajja omusirikale wa Kabaka wano mu ggwanga era nga musamize kitegeeza kuva dda ne ssengange yali musamize waliyo omuntu akuweera obujulizi n'agamba nti because nebyobujulizi bw'eddagala ebyo tobala kisenga yampa nempona bino ebyo bingi ebyo nakuwa n'obuwali obikoowa saa tubiddemu singa bali tebaliyo bana bali bakyajja kiko bwe kiri naye waliyo omuntu awa obujulizi nti senga yajja simanyi kyemukola oba nambuulira ekyali kinnuma nempona gye bali nabo nsanga olw'essande ebusunju buli lwasande embeera busunju nze teweetaaga kumbuulira kikuluma nja kubuulira akawonvu n'akagga ate nno nga n'okukusabira kati natandise n'okusabira abantu nze n'omwami wange ne tukutulako wetu ne tukusabira ofunirawo kyoyagala ngaate tukutaddeeko naddagala mubufunze tuyite balokola ababuulizi b'enjiri oba naye watandise bwa bbulooka walogwe baatugamba era amanya nti ono awonya ddalu oli awonya kikoze kitya kati ye n'akozza emmanjo nojja ne weetottola oli n'anoga eddagala ye n'alikuwa kubanga naye wazze mu bwa bbulooka kaakati gwe n'otunuulira Kulannama ku ddagala ly'amanyi n'agattako Ssaabakabona ku ddagala ly'amanyi tolaba nti awo bakukituufu
kaakati nze nange nkyateeka okubuulirirwa oba okunogera eddagala nze omukazi sengange yankubanga miggo situka mwana wange okiraba omugongo gunnuma nasuze bubi nasuze enzaalisa bakazi okuva ku makya paka genda onoga eddagala lino yanguwa omukyalo olubuto lumuluma aganye okuzaala genda oleete eddagala lino yanguwa okuzaala nange noga nti nange bakyankolera ebyo tekisoboka ate nenjanfuna omwami atali bano beerimbika mu busawo gweyo kapa togiraba nga yamutawaana ife tuli abantu abajja okujjanjaba ensi eno era bwe tuliseerera ensi ejja kuba eweddewo anti ffe tuliwo okulambika abo bonna era n'abasawo bonna abali mu ggwanga abatusemberedde nga byebabadde bakola wadde tebabimanyi tuli mu bayigiriza ddagala nga litubajjeeko wadde n'ekikumi kubanga tetwagala bufere mu ggwanga nga tuvudde ku bino enkaayana zonna eziriwo woyingidde mu industry eno wogiyingiddemu ng'omukulembeze wabadde waliwo ebigundi nyingi okusaddaaka abaana biki byonna nga tebirireetingira ku basawo awo gavumenti weyandeetera weyandeetera nega nti mutunoonyezeeyo omuntu ali straight atayina nziro kisuse mu basawo bw'ekinansi otherwise tugenda kuggalawo obusawo bw'ekinansi kulannama ne bandeeta anti nze siryanguzi ne bwe nkusanga wabbya biliyoni nonga nti muneetwalako obukadde 5 nange nsigaze 5 tuntwala mu kkomera nkutwalirawo omanye okuva ku bukulembeze bwe nakamalako myezi bwezi omanye abali eruzira omanye abali ekigo nze yennyini kulannama omusawo asaddaako bitaba musawo awo yaba mutemu nowemasadaasa embuzi ate embuzi ekyo kiso kikkirizibwa omusawo asala nkoko omusawo asaddaaka ndiga asaddaaka nte ebyo buli kika kya kisolo tovunaanibwa naye ng'osaddaako omuntu ngoga nti ndi musawo beba abeerimbika mu busawo nga si basawo aba ayagala akakasa ono gwakolako nti nze ndi mukugu nnyo leeta omutwe gw'omuntu olabe bwofa obugagga kati abo benfeffetta nze ne bwodde no ku tv nodda ku telefayina yammwe n'ovuma kulannama mbwa kulannama musiru kulannama ki nze mba mukuwenja basaddaaka baana lindako ekikwekweto kyange wekiriggwerako emyaka egi gye bampa ojja kulanga uganda etiridde nze akakazi akatono akampi ejja kuba etiridde ekisaya kyammwe kya myaka 5 ekyange kiba kyetaano nebalonda omulala abasawo be bakulonda basawo no bapulezidenti b'ebibiina ayina ekibiina kye nga kiri registered yagenda n'agamba munne tuwe kulannama omukulembeze yagambye tunoonye omusawo asinga akwatambulera kwegamba nze mba pulezidenti jeno w'abeebibiina bali basigala balina ebibiina byabwe ne bajja ne beegatta ku nze nkwata ambulera ne batuula wansi nga tumaliza emboozi zaagala emboozi eriwo mu kibuga Kampala mukulembeze munno nze kamuyite mukulembeze munno yalabikiddwako mu vidiyo ng'alina abavubuka nga bakola ebikolwa byoyinza okugamba nti ebitali ebirungi ku mukulembeze ku mukyalo mufumbo gwe baawoowa nga tulaba ne n'amahale ne gasasulwa ng'olaba tebikola ki tebinyuma n'erinnya lyange lyabaddemu lwakubaako erinnya lyange tebaakatambuza nnyo naye erinnya lyange baalyogeddeko nga naye baali bakwogerako mu kavidiyo naye omukyala si yayogedde abalenzi bali be banjogeddeko naye era agali awamu yeegalumya ennyama osanga ye yabataddemu ebigambo ebyo ebyanjogereddwako singa ng'omukulembeze kitegeeza ki nze ebyanno byonna si bikulu nze oli ne bwavaayo n'aŋŋamba nti twakusanze ng'osera ekikulu ekitiibwa ky'abakyala ate ekyo tekivaawo mukulembeze kuba alina ekibiina kyakulembera lwakuba talinakireeta kukigatta ku kyange naye ng'omukulembeze abantu b'okulembera obawadde kifaananyi ki mukyala muzadde mpulira alina abaana 2 ate bonna bawala abaana abo obawadde kifaananyi ki bonna obasanga nabo babikola ng'okuba ekirala eddiini zaffe zetusinza obusiraamu tebukkiriziganya na mwenge naye ng'onywa omwenge ate n'obuuza n'okubuuza nti omwenge mubiiki abantu bonna tebanywa omwenge abantu bonna tebasanyuka omukyalo omuyisiraamu ng'oli mu mpale t-shirt ekomye eno nze mbadde nsaba yetondera eggwanga obala kwasenga owulira nnugu nti gwe tolina bavubuka basobola kukutwalako kunyiga naawe kati gwe tondi ku bbali bwe nkugaa nti tugendeko awadigidira oyinza okugaana Simon ebyo mbireka kwewa kitiibwa teri muntu talina kyatasobola kukola nsobola okukola buli kimu kyonna kyensobola kubanga I have money ezisobola okunkozesa ekyo
naye tuleka bireke ne twewa ekitiibwa kuba tuli bakulembeze b'abantu. Abantu bano be tukulembera tuyina kubalaga bikolwa birungi. Era bw'oba otunuulidde n'abantu ab'empisa ensiiwuufu abayingira mu kibiina kyange eky'obumu obalaba baakyuka kuba omukulembeze waabwe si mupangulukufu. Kibanga bw'onoowasa omukyala nga mupangulukufu nakusanga gwe ng'oli mwami mukaka ayina kufuuka mukaka. Kaakati nze olina kyosobola okunzijako ate nze siyina aduleesi eri wano Kigo na wange waka gye nsula oba nsuzeewo gamba katugaweza wano mu ggwanga naye nze siyina aduleesi nti kula na mawuli atuddeko kawooteri anywa kacyayi alinsangawo njagala nkuba ekifaananyi bw'ali batakipangiridde bupangirizi bino byebapangirira ebifaananyi njagala ankwate nakavidiyo kubanga ko tebakapangirira agaye nti wuuno tuyina kuba kyakulabirako. Nze saasoma naye mbeera mu livyu ye wategere ndi nyingira parliament ne mu parliament yalagenda naye ate nga nasiba ekira nakoma mukyakusa oluzungu nalukuŋŋaanyiza ninga Katolubwamu ngenda kulukubayo bukubi mu parliament kati Katolubwamu omusinga oluzungu naye temwagamba nga nti teyasoma naye ani asinga Katolubwamu n'okukolowooza ekkalaamu n'omwami wange ffenna nno tetwasoma naye tukalabuza kye bayita ekkalaamu ekyo kiva ku bwongo kyebava babuuza nti obwongo obusome n'obwongo obuzaale buliwo obusinga n'abakulembeze banaatera okukyusaamu bagaye nti kulannamu oyo kituufu tumwetaaga mu parliament tumuteekeko omutaputa eri agenda mu parliament jasiti nga yasoma busomi naga nti nze nasoma naye ng'obwongo bufu naye kulannama yandirambise eggwanga omulese ebbali mbu kuba teyasoma obwongo obuzaale bwe butufuga. Obwongo obuzaale ne bw'osoma nnyo nga ne bw'oba wasoma nnyo nga tolina bwongo obuzaale engatta eyeegwa olubega. Abantu mbakubiriza kukola nnyo kukozesa nnyo obwongo bwaffe obuzaale oluzungu lutuyambeko. Nze nina n'olunsabira emmere osange Bungereza eyo mu Amerika ne baga nti ono ye kulannama nga ndi mu yes book yes ebyo byembeeramu senga naye ndowooza wandibadde ng'omukulembeze wakuliddeko ku muntu muno n'omugambako n'oyogerako naye ngako ne personal level. Maama Fiina akwata simu yange ng'eresa erinnya kulannama tanjagalira ddala ne mmala nfa ne bw'aba talina bukadde 10 abwewola n'agula kuleeti z'ebbiya 10 n'agabula ensi nga bamugaye nti nseeredde so bambi ensi eno tekungulwa toyagalizanga munno kufa. Kiki ekikuwala nnyo ekyamaanyi? Nze simanyi kirabika kufuna lulenzi lulungi ate nkugambe nti ate yafuna lulinga Jumba ayimiridde nnyo naawe ate oba naye mutunulako nengawo n'omulenzi wange waliwo olwenzira mu mirene ey'omukinaabiro nenkola bwena nentereza omwa bwe nti nenvayo nga mpise senga kulanna wanjisebo nga neddaabiriza kumbe lwe yandaba nga ntikkira lwe yanneegomba nali ate ndi musaba alufunti yanneegomba seekuŋŋaanyiza abakyala tulekerawo okwekuŋŋaanya n'okwekolako ne tubeera nga Kulisimasi tuli omusajja akusiimye teweekozeeko naye natandika okwekolako ebitaliyo mbujjumba ndabe nga ndi mulungi nnyo yankwana maze kwekolako sayima ogundi nzija kumpewo zamu muzikizi yasenga tubenga tunikirawo senga embaga yaddi abantu abalina okujja ku mukolo be baliwa banenze senga olina okumpa kaadi nze bintu byokulya mwe abamawulire muli free of charge okuyingira tuyinako abakungu okuva mu gavumenti security ejja kubeera ggulugulu abataafunye kaadi ndowooza tebaba sibayite okujjako abo abafamire titwabawadde kaadi ne bw'oba tisizaalibwa naawe naye ng'omanyi nti bwafuuka famire yakulannama oli welcome naye tulina kutuuka ng'obudde bukyali ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno kugenda kubeera lwa Sande nga nyanjula omulungi wange ewaffe Kigo mu bakwadde bange kitange yaseerera mama wange akyaliwo bannyinaze weebali baganda bange weebali n'ab'ekika weebali nkyali ate embooko nga 31 ogw'omusanvu yembaga wali ekannabulemu gye bazaala omulungi
ayina kumpasiza wali wennyini ku kiggwa wali we bagenda otuzika nze naye wali kanna bulemu aweebase ssezaala wange ne nazaala wange awo embaga wenyina okubeera twega tukoze ebintu nga byanjawulo nitomanyi abadde agenda kubeera kololo ne tugamba olwokuba ffenna tunyenyezeddwamu mu bufumbo bwaffe oluno tukole eggulugulu emizimu gyeka gisiime nawano twasoose kulima ku bijja ebyewaffe nze naye fenna mwatuyise ne tukola ne ku mbaga za lubaala nti engeri gye tuli basawo awo bitegedde ojja kwongera fenna mwatuyise ne gye twava bali werukamu okujja oba ennaku yo bagikuumira eyo tebajja kututawaanya buli omu ali werukamu singa oba wafunye ekkaadi ne muganda wange mama fiina muyita ku mama fiina tunamuyita ngamba ono gwe twakagoba waddemba okujja sigobangako ku muntu twalemagana bulemagana bintu byagaana okukwatagana obulungi ate nga nenfuuka omukulembezaawo ebintu nebikola embaliganaawe saimo mbozyasenga yo mpanvu naye tujjako amasubira nga tuwaya asatu nze njabaka kasembaga byonna nga binaabe tujja kuba tubatuusaako because ensi erina okuba nga ebikola ki ng'ebimanya fonna muzikiriza embeere nga ate mbere kasenga abantu bagamba kagamba kasemba tubeere nga tuva wano bannange abagenda okujja ku mukolo kanzu na gomesi twambale kalica leka kujja ng'okubye kateeteeyi tikubanga kabbeeyi at least yambala gomesi ey'omutwalo naye nga ebika ku magulu abakyala tweyongera okuwa ekitiibwa kuba ffe ekyokulabirako mu ggwanga abaami nno tebaswala naye ffe abakyala ffe tuswala twewa ekitiibwa tukuza abaana baffe obulungi nange nafuuka muzadde ate saabakabo naye ngenda mukubirawo babiri nga ninga mbuzi obitegedde bannange walungi tewaba nnyo mwebale kunkyaza mwebale kunjagala mbatumidde nnyo Ssaabasajja Kabaka alamula Obuganda kakati ngenda bbanga mbalagako wano enteekateeka nga bwetambula abanajja ku mukulu mmere nga mumanya ekinaabeerawo emmotoka mugenda kubanga mujja bagye bawadde ssenga n'ebirala bingi bakyamwongera emmotoka musigale nga munyumirwa wano tula kubanga osubscribing as a same for now I'm out kati katubalage wano